Kitalo wuno mwana muwala cousin we gwe yasibidde mu apartment ne boyfriend wa cousin we bwatu n'abakumako omuliro lw'okubanga nti bamwagalidde omusajja ngenda bamukongera maasawo ate ye nakankaka ayongedde okutulumya muyina maasawo ngenda bamukutuusako Phoebe bakimukoledde ate ye muna bambi naye akimukoledde n'amalala mangi ngenda banga kutuusako maasawo wamu ne TikTok munaffe eyafiiriddwa byonna ngenda bambi kutuusako nenga sinabakongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate osobola okubanga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG timukwani wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana okusubscribinga darling beera ngu subscribingako na ku notification bell ayi tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna nenga serabidde hababiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate Hajati Kalodo nakulombera eddwa bina byonna ebikutte ne bitamu kwano nga nkongeddewo katono mwana muwala ono cousin we badde yamuyise ku kabaga akamu bwatu n'abasibira mu room ne bawa cousin we n'abakumako omuliro era ng'ateebereza nti omuwala ono yamwagalidde bbawe era oyo gw'olengera mu ka red ye yasse oba ye yakumyeko omuliro n'omuwala bambi nafa naye tusaba famire ya mwana muwala ono ate bambi omukama asobole okuba nga agigumya lwa nsonga akaseera kazibu nnyo okuba nga afiiriddwako omwana waabwe ate ye Kelly Mudzi eyafiiriddwako omwana we TikTok munnaffe bambi esiwenjogera essaawa eno ali mu ddwaliro anti tanaba kubanga aterera bulungi era nga obwongo bwatabuseemu akatonotono era nsonga buli wabeeraawo ajjukira memories z'omwana we abadde n'omwana omu era nga tanaba kuba nga bambi atereera dda naye tusaba omukama katonda atasobola okuba ng'amugumya ng'atereera bulungi lwasonga katonda yagaba ate era bambi yakola ki yajjawo naye ng'ate nkugjeyeyo ate ye kabaka mwanga bantu bangi mwogedde ebigambo nti omwana ono at least bamufunire ebbasara asome akole ekimukwano wenjogera tulooza tetugenda kuyingira studio anti yafulumizza akayimba era nga essaawa yonna ogenda bba omulaba ku screen zo ate ng'akuyimbira lwakimba mwogerera kamukutereko katini ate mali nkomyewo nkongereyo kkiriza ngende naawe Uganda walina ekkuba erigenda mu ggulu enseenene zigwa nga nsiike taata wange ye muzeeyi Lwaimoja yagaba vize zigenda mu ggulu ensozi buuka tekuli byoya byebyo nno munnange essaawa yonna tuyingira studio ate ye Phoebe omanyi yafulumiza akayimba ke akasooka akamu bwe kati naye abantu bangi mwavudde ne mumukritisizinga mbu tamanyi kuyimba abyesonyiwe biki biki jjukira mwana muwala ono yali kadaama era nga tumulabye kuviira ddala eri e Saudi Arabia paka nakati waali so kati mubeere nga mumpushinga opushinza ate temukola ki temumalaamu maanyi bw'ate omuna n'avaayo ate n'akola ki n'amukooneramu kakati mwe baddiya temulina kyemumugambe era kamukutuuseeko ate mali nkongereyo ne nakankaka e Dubai muna wuyo agambye gogaalo kati gwanidde erikiwalodi yakikonyemudza yashipopi yakikonyemudza baddiya I'm just waiting for your challenges baziyita challenges ninze bu challenge baddiya muna derikiwa radio Brina Mtoro ashakama ani omulala alima all the tiktokers bonna Jose Chakala twala ntutokola gundi ne Miki muino kola akayimba and this is a hit nagambye Miki ngenda kusoko kuba akayimba ondabye my god nachimaze gwe muna buli jodi waneno kube ndonge eganye mkwano kwa mawe Uganda tuchikube hey did you not see me wandabye nakubye hit simu amalagama nti nyimbya ngatogana akiriza yawona. How is the weather checking? You guys, I didn't sleep at night. When it was so cold, now the bed is all cold. I was freezing. The AC was too much. I tried to reduce the AC naenga wa. Ingempe oche nkola. You guys used to tell me Dubai is hot. Dubai is hot. Nature na sounds in Dubai. Weather. I saw you when you came to buy the bag in town. Dear, I look beautiful. Thank you, darling. slowly
Kawinto kawulira mukwano. Kawinta ko. Olemu abitamu. Oliwa. My hotel. Jumili kalibabulala. Why are you people toxic?